kwata wetaaga kulangirira nga kalulu tekannagwa because buli lwolangirira otiisa abalala olande gundi bamukutte. Number 2 ojagenda okulaba ku lunaku lwakalulu lwennyini nga lwabagenda balina kyogo ku feri bajogamu gabekubira katuleze katuleze ewa esese katugenze kuzoganya nga bwagenda yerangirira bwali ku feri. Politics wa TikTok tasobola kuwangula bayekera. Politics wa nupu wa TikTok gye buvuddeko wabaddewo akalulu akabadde kalangala era muna NRM yakawangudde nga wangula owa NUP yabadde ajjidde ku kaadi yaabwe. Naye mu lugendo luno twalaba Joel Ssennyonyi omu ku ba observer abalina okubeera nga babeerayo ku sayidi eya NUP ng'agaaniddwa okweyongerayo. Yakozesa ekidyeri ekisooka oba feri esooka ne bagigamba eweteddeyo. N'afuna ey'okubiri n'egamba nti efunye ebiragiro okuva eri order from above era temutwala. Ekimu ku bizibu bannayuganda abayaayaanira enkyukakyuka bye balina be bakulembeze oba abeefuula abakulembeze abaliwo okunenya naye nga tebali willing kuleeta solution. Mwabo mwe muli Munyagwa abadde ndaba ninye tabs ng'agamba nti anyway tujja bituukako ebyo. Mu ngeri emu Dr. Miriam Matembe asuubirwa okubeera ng'alabikako mu kkooti olunaku olwaleero. Okusinziira wenkoledde emboozi eno obudde ndaba nga bugenda simanyi oba anajja but tugenda beera nga tukawo okutunuulira oba oliwo ebigenda mu maaso sayidi zeeyo. Agava mu paalamenti Joel Ssennyonyi atadde ku nninga ebitongole ebyokwerinda ku nsonga y'ekiwamba bantu ekigenda mu maaso era nga taleseeyo nsonga ya Dr. Miriam Matembe ono eyabuziddwawo mu ngeri etategeerekeka. Joel Ssennyonyi agenze mu maaso n'okubeera ng'ayongerayo ku nsonga y'enkolagana y'ab'oludda oluwabula gavumenti n'abo abali mu buyinza bw'ategeeza nti tetulina lutalo. Omulimu gwaffe kwe kubeera nga tubateeka ku nninga musobole okubeera nga mukola ekituufu. Nawo tugenda beera nga tutuukawo. Richard Ssebamala mubaka ava mu kibiina kya Democratic Party oba DP agamba nti ebyo ebya Bobi Wine okutuula eyo gy'atuula n'alonda mbu simanyi alonze leader of opposition Gasiya mwereere. Ssebamala ayongedde okubeera ng'akuutira Joel Ssennyonyi akadingidi. I think Ssebamala y'omu ku bantu Nambooze be yatugambako mukijjukira kankireke. Ne waliwo kye bayita kungulu green munda yellow si bwe kiri tujja tuukayo nabyo tubyetegereze. Omuloodi w'ekibuga Kampala oba yali omuloodi w'ekibuga Kampala Ssaalongo Erias Lukwago olunaku olwaleero talabiseeko mu kkooti ng'akiikiriddwa munnamateeka we Medad Lubega Sseggona akali amaggwa wabula beeyiregaanye era bamwongeddeyo. Tugenda beera nga nabyo tubitunuulira. Dr. Kano Kizza Besigye naye avudde mu mbeera maaso g'omulamuzi ku nsonga z'abannamateeka be okuli Erias Lukwago n'omulala amanyiddwa nga Martha Karua okuva munda mu ggwanga erya Kenya. Agamba nti ebigenda mu maaso naye tabitegeera kuba katakyalina munnamateeka. Nabyo tugenda beera nga tutuukawo tubitunuulire. General Naraiso ono Proscovia gwe ŋŋamba. Proscovia agamba mu Uganda temuli basement. Temuli basement. Gwe munnayuganda simanyi ky'omugamba but tugenda beera nga tuwuliriza ku bigambo bye. So nga ate Speaker wa Parliament omujja ye Jacob Oboth Maxson abudde n'agamba mumuteeremu essaala kubanga eddogo eriri mu Parliament likyuma liyitawo lifuuwa n'oluwa. Kale nno mumuteeremu essaala. Ababaka bw'abadde abatunudde mu mmunye zaabwe abakalaatidde ku nsonga 7 ze balina okutambulizaako emirimu gyabwe mu Parliament ey'e12. Nabyo ndowooza tugenda beera nga tubifuna mu bujjuvu bwabyo. Nzikiriza
tukole mbwe katono nnyo then nzije tubigambe ebigambo. DPTV Uganda, Dawn People Television. Kikazi kyattu kikaabye maziga tulina ku sound mutuwe. Kati ddala Miriam Matembe okwata waaki? Miriam Matembe okwata waaki? Amazima ga Katonda. Aliwo olunoonya ekigambo ekyokukozesa ne kikubula nga bwe kakutanda n'oyogera ky'oyagala okwogera. So ye mukazi wattu asimbiddwa mu kkooti y'omulamuzi w'eddaala erisookerwako ya Eruzira mu division ye Nakawa n'asomerwa omusango gw'obusosoze n'okusiga obukyayi. Okusinziira ku kiwandiiko oba oliawo kye tusobodde okubeera nga tufunako wano, Miriam Matembe in the month of June, mu mwezi ogwa June 2026, wano Nakawa mu Kampala district through DKTV Uganda platform made so kati mbu basinzidde kwene emboozi ya Dike. Wagiraba Morgan eya Dike? Kati simanyi oba omulamuzi akoze kino ye emboozi agirabye. Nange Mukama atusaasire. So Miriam Matembe kyekyo ekiwandiiko bagamba ssebo nti mu mwezi guno gwennyini Miriam Matembe ono ng'ayita ku mukutu gwa DKTV Uganda, katono bagambe DPTV Uganda, DKTV Uganda, yagenda maaso n'okubeera ng'akola statement nga omusolo gw'eggwanga gwonna bwe gugenda maaso n'okubeera nga guweebwa oba gusaasaanyizibwa ku Banyankole. Era nga bagamba nti kino kirabikira ddala nti yali agenda maaso n'okupromotinga obusosoze. So ye Miriam Matembe bamuvunaana busosoze mu mawanga, n'okuvaayo n'ategeeza nti omusolo gw'eggwanga gwonna gugenda mu ggwanga limu lya Banyankole. Bamusindise Ruzira oba oliawo. And you say, where is evidence? Evidence which cannot be seen from the very person. Does it come from paper? Evidence.
from paper evidence. You can't see me, so me crawling, and even right now I can't stand. You are still looking for evidence from paper. Then you subscribe that I go for scan tonight. They scan me and then you get your evidence. That is my plea, and I ask that may God give you the grace to be merciful. May God, you know that the word of God says that He wants us to act justly, have mercy, and walk humbly with God. That's what I Zoba nagambira ruhanga nti zoba ikintu cyakashatu muwa n'abagende b'ukuri It's okay. now the things let us see and then we put the things. Be strong and courageous, the Lord is with you. Zoba namjira nti this is the third day. His wife had told me that they are not coming. His wife told me in 1996 after elections. And they are he not was coming. my friend. We are very close. He said, we have, these Ugandans have blessed us, have thanked us for the work we did. And this is now that they have given us votes and elected us officially into government, this will be our last term to serve. He told me, she, at her home in Rwachito. Dr. Miriam Matembe abadde atunnyonnyolamu bwe baali boogerezeganyaamu ne Janet Kataha Museveni, mukyala wa Generali Yoweri Kaguta Museveni, mwaka gwa 1996 mu kalulu ako ke baagendamu, ng'agamba nti Janet anyumiza Miriam Matembe nti bannayuganda batuwagadde, baatuwagala, kano ke kalulu akasembayo tuwummule. Oba yali mu birowoozo bya mwami we, oba akapande yali yakasoma bubi, ng'omwami alowooza birala n'omukyala. Anyway, abaami ebiseera ebisinga endowooza zaffe tuzeekuumira, abakyala ne tubawaako bye baagala kuwulira. Kakati Miria yeewuunya okubanga mukyala w'omukulembeze w'eggwanga yamugamba nti tebasukka 96 akyali mu 2026 ate agamba n'31 adda. Tuve wa Miriam Matembe tugende butereevu nnyo eri akulira oludda oluwabula gavumenti mu paalamenti y'eggwanga Joel Bisekezi Ssennyonyi. Avuddeyo okondeminga, avuddeyo okunenya ab'ebyokwerinda oba oliawo n'abafuga eggwanga lino ku kiwamba abantu ekikudde ejjembe, ng'abantu tebayisibwa mu makubo matuufu ag'okkwatibwa ne bawambibwa n'ebirala ebiringa bwe bityo mu paalamenti etudde olunaku olwaleero. Twe ku Joel. Colleagues, it should bother us, all of us, regardless of our political differences, whenever we see a disregard for the rule of law. We are the ones who make these laws, we, as Parliament. So it's incumbent upon us to defend these laws. For example, the Constitution provides for how suspects are apprehended. A constitution that was made by Parliament. But we see people being abducted and kept in incommunicado detention for days without access to family or lawyers. And some are even tortured while there. Colleagues, this is wrong. And we, the people's representatives, ought to condemn it and ensure that it doesn't happen. The most recent victim of this is the Honorable Miriam Matembe, former MP, former minister. She participated in the formulation of our constitution. For someone who took part in creating the foundation on which we stand, the least we could do for her is follow the right procedures if the state is interested in her for any legal reason. Besides, colleagues, criticism should never be an offense. I've heard some people say that those criticizing should always do so respectfully. And I agree. However, respect should be on both sides
of the coin. Okay, ye Joel Ssenyonyi abadde asiga ekifaananyi ku ngeri amateeka oba ab'ebyokwerinda mu ggwanga gye bakwatamu abantu abamu mu ngeri etyoboola ekitiibwa n'eddembe lyabwe, era example n'agituweera ku Miriam Matembe ng'agamba nti Miriam Matembe y'omu ku bantu abali mu nteekateeka ey'okuzimba constitution ya Uganda era eyakolebwa mu 1995 gye tutambulirako olunaku olwaleero. Miriam Matembe yaliko omubaka wa paalamenti. Miriam Matembe yaliko minisita wakati wa 1998 ne mu okutuuka 2003 bwe mba seerabidde. Agamba nti bwe kibanga omuntu ow'enkizo bw'ati asobola okuwambibwa nga temweyambisiza n'ekyo kye yalafubana okulaba nga kiteekebwawo, kuba to be honest bwe weetegereza constitution z'amawanga agali mu nsi, Uganda y'emu ku nsi ndowooza ng'ettaano ezisinga amateeka amalungi, naye gaafuuka ga ba musibya byayi oba baagafuula ekidiba omuugwa nti buli muntu azannyiramu agaweta nga bw'awulira ayagala, kasita alondamu ekimuyamba, mwanattu ne bwe kiba tekimuyamba naye ng'asobola ogyebalama n'agirinnyamu ebigere bye, asobola okikola as long as alina obuyinza. So agamba nti bwe kibanga kino kituuse ku Miriam Matembe eyalafubana okulaba ng'eggwanga liba n'amateeka amalungi kati ate munnayuganda omulala, era nawunzika ng'agamba nti ocriticizing government kino si kikyamu kubanga kigiteeka ku bunkenke okusobola okulaba ebyo byebadde terabye n'ebikola, ne bwe kibanga ate ogicriticinga ekwata bagicriticinga then ekyo kya bulabe. Era n'akoona ku nsonga y'okuwaŋŋana ebitiibwa ng'agamba nti ekitiibwa kirina kuweebwa sayidi oba njuyi zombi. Bw'ayogera ku kitiibwa n'enfuga egoberera amateeka, nsobola okuzzaayo musango gwa Okero Christopher Onyum. Ensi yali esalira Onyum ng'era bw'omuteeka mu public osanga bamuyuzizza, naye amateeka gayina bwe gaali googera. Kati eyo ye respect y'amateeka nti n'oyo gwe munyigidde ekisembayo eyina ekkubo ly'emuwa okusobola okwerwanako, naye abafuga ensi eno olwaleero bo be bamateeka in fact be bakwata be bavunaana ye kkooti be bakola buli kimu era ye kusalawo, which is totally wrong. Bwe tuba nga tuvuddeyo mu parliament side zeeyo nzikiriza era tweyongereyo ku nsonga ya eddembe ly'abamawulire, freedom of press. Abajjukira okulayira kwa speaker omujja Oboth Maxson yagamba eddembe ly'abamawulire lirina okubaweebwa, era n'alagira media house ezaali zigobeddwa mu parliament nga NTV oba NMG zikomewo zikole. Mukadde kano waliwo okusoomoozebwa nti omukutu gwennyini ogwali gwagobwa mu parliament kati bagugobye mu parliament oba ku mikolo gya gavumenti gwaggyibwa ku mpewo nga enzijako yaagwo akulira UCC abaluŋŋamya ebigenda ku mpewo tebamanyi. In fact bagenda kunoonyereza bunoonyereza. Kiragiro ekyava eri CDF omuntu gw'osobola okwemirira n'ogamba nti yabuuka yakozesa amaanyi mangi n'abukka ne wayina okukoma kozi gwe si mulimo gwe ago mazima najjako emikutu. Joel Ssenyonyi abijjukiza Oboth kasooke tumufune then nzije nkubuli okusoomoozebwa oba oliawo okuwolekedde Oboth mu nsonga z'amawulire. Right Honorable Speaker, you made it clear in your remarks shortly after being declared Speaker that the media should be able to operate freely, and those media houses that had been banned from accessing Parliament eventually returned. Today, we see the same media houses that belong to Nation Media Group being shut down arbitrarily because they are holding
us leaders accountable. UCC, which is the regulatory body, has said it does not know the circumstances under which the closure happened, but that it will investigate. Colleague leaders, it is in the best interest of all of us to see that institutions are functional and that the rule of law is respected. May we all, regardless of our different political parties, strive to see that this happens. History has consistently demonstrated that nations are transformed not just by visionary leaders, but by strong institutions. Governments come and go. Political parties win elections and lose them. Parliamentary majorities change with time. Yet the enduring strength of our republic will depend upon whether institutions such as Parliament continue to command the confidence of those they were established to serve. As the leader of the opposition, I give this assurance: we shall discharge our constitutional mandate firmly, responsibly, and patriotically. We shall scrutinize legislation with diligence, examine public expenditure with rigor, present alternative proposals with honesty, and hold the executive accountable with fairness. Where government actions advance the national interest, they will find constructive support from us. Okay, ye Joel Bisekezi Ssenyonyi era nga yakulira oludda oluwabula government mu setteeserezo w'eggwanga Uganda oba August House. Waliwo muna NRM avuddeyo n'atendereza obugezi bwa Joel Ssenyonyi n'agamba nti ng'aba NRM baba bali mu buyinza, Joel Ssenyonyi atuyambye nnyo okwekubamu ttooki n'okutegeera ensobi waweeri ne tugitereeza. And I think gwe mulimo gw'abooludda abavuganya gavumenti era y'ensonga lwaki bakola gye bayita alternative budget oba alternative government. Tusooke tuwulirize ebigambo ebyo then ndowooza nzije mmenyemenyemuko mu ekyo katono nnyo tugende. Waliwo ensonga gye njagala okuyitiramu. Jjo twakuwadde ebiwandiiko ebiva ku mikutu ebiri gyonna nga giriko Muhoozi Kainerugaba. Ogumu nga gugamba bano beewakana nti guno guli feeke si mutuufu, omulala nga mutuufu gwe gw'omukulu. Then tuleese post ya Robert Kyagulanyi Ssentamu gye tugenda okubeera nga tweyambisa okutegeera either batulimba ng'omukutu bagumanyi oba tebagumanyi. Tugenda kweyambisa ya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Katsoke tuve mwene emboozi. Muganda wange Honorable Joel Ssenyonyi, omulimu gwakoze nga leader of opposition, nze nga Dr. Kikabi Edward, bwe mugeraageranya ku minzaani ne banne bonna abaali bakoze omulimu ogwo, sirabayo amwenkanye mu performance. Omulimu agukoze bulungi. Gavumenti atutadde ku bunkenke, atukubye amafumu, atukubyemu ebituli, n'alaga ludda awo tulina okwefaako okuimprovinga Munnayuganda awoomere obuweereza bwaffe. Ekyo nno kikoze kitya era kituyambye kitya? Kituyambye okusitula performance yaffe. Munnayuganda yali ayagala otujjamu essuubi, awamu ne tulimuzzaamu nga tukola naye nga tusinziira ku kukolokotebwa Honorable Joel Ssenyonyi kwatukolokoseemu. Obuzibu bwange bwokka bwe muyinako oba oli awo bwendowooza obuyinza omuzaalirako abasamudda nti olumu mu bulungi bwobwo ava ku nsonga eri mu ddiiro gy'abadde atadde gavumenti ku nninga ate n'alumba basekinoomu. Sometimes he digresses and instead of attacking the issue at hand, he attacks the individuals and personalities. Ekyo bwe kituusa awo kyendowooza kyekyokke kitayintinze legasse ye naye ekyo ng'okitadde emabbali. Honorable Joel Ssenyonyi bw'obanga otugoberera by'obadde okola mu mulimo gw'ogwo nnyini ggulu n'ensaako njagalire nnyo sigala ng'obikola kubanga obikola okutuwa obunkenke obugenda okusitula performance yaffe ng'ekibiina ekiri mu buyinza. Nze nga Kikabi nenganyulwamu wa wano gy'okoma otukuba mu ttooki n'olaga obwandibadde ng'obunafu bwaffe gye tukoma okulwana okulaba nti tusitula omutindo Munnayuganda tumuweereze. Bwe tukikola Munnayuganda gy'agenda okukoma okutwesigisa akalulu akalala na bwe kiti abandi badde bakulembera emyaka 5 gyokka tuyinza n'okulembera emyaka 10 nga
tusinziira ku ttooki bwetyo. So nandyagadde abantu abavumu nga gonna Lubujo Ssenyonyi mubeere nga mujja mu bungi tutya. Nandyagadde ne bali bennyini ab'ebibiina ebirala bawulira nti si bamativu n'obukulembeze bwo nti kubanga walondebwa Nuupu yokka oba oli awo bandyagadde bagaziye Beesi n'ebibiina ebirala bironde ne ba independent bajje. Obulungi bwo bweyogerera. Bw'ono yesimbawo mu lwokaano n'abalala bonna nze mu kulaba kwange nnengera nti ku bulungi bwo obwo bw'ojjako kiri obubi we buli. Obulungi bwo bw'onejja mu lwokaano ne banno ojja kusigala stiru ng'okyabako byakaga. So etteeka lijja mu mutima omulungi siraba nti lijja mu mutima mubi. Omanyi osobola okutambula obulungi. In fact simanyi oba omuntu asobola okwawula okuwanguwa n'okupapa. Ayanguwa aba ayanguwa naye oluusi n'abapapa balowooza nti banguwa. Naye muna NRM bw'obanga otunuulidde ensonga ze, one nina nnyingi zayogedde ze nzikiriziganya nazo. Naye nja mukyalenjinga ajjeyo akatambi kamu ne bwe kanaaba kaddakiika emu nga Joel Ssenyonyi alumba personality y'omuntu. Ng'alumba omuntu personally. Ebiseera bya Joel Ssenyonyi aba on issues. N'abawuliddeko ku mbozi ze tusoose okuzannya. You can agree with us nti si muntu wa kulumba mannya wabula ensonga. Kati ekirala okulonda leader of opposition, nze simanyi muntu mujegana mu buyabuya wa mutu ayinza kulowooza bw'atyo kubanga constitution eri clear. Abatugoberedde nabannyonnyola lwaki ekibiina ekikwata ekyokubiri kye kiba ne leader of opposition. Kankiddemu mu bufunze mu ddakiika ng'emu. Bwe baatuula baatunuulira nti omuntu akutte ekisooka kituufu abantu baba bamwesiza abakulembere. Ne bataagala kutta birowoozo byakutta ekyokubiri nti omuntu we bamuweera abeere mu kyokubiri. Kankuwa ekyokulabirako ne statistics za Electoral Commission oba oliawo zesikkiririzaamu nti Mwami Museveni yawangula akalulu. Robert Kyagulanyi Ssentamu n'amuddirira. Omuntu nga yafuna 2.6 miliyoni 2.6. Kiba kirungi ebyo ebirowoozo n'otabisuula mu kasero. N'obikwata n'obireeta mu Parliament kuba abantu abamulonze nga bamukiririzaamu baba bangi. Abantu abo baba tebakkiririza mu bibyo wadde gwe owangudde. Ne baba bakkiririza mu ono. Kakati ng'ono eyeesimbye otajja kujja mu Parliament Kyagulanyi. Then ekibiina ekyo kiba kikutte ekyokubiri kironda agenda okikiikirira mu Parliament aleete ebirowoozo bye babadde balina nga babiguza abantu balonda bajje mu bukulembeze abireete ku fulo ya Parliament then basalire wamu amagezi okulaba bano 2.6 egyabalonda jo tugiweereza tutya ne bakola alternative government oba cabinet eronda ab'opposition naye ng'ekulirwa Joel Ssenyonyi oba abeera mu kiseera ekyo nga avudde mu kibiina ekiriidinga opposition. Ebirowoozo bye bijje mu Parliament bisobole okubeera nga biwulirwa oba oliawo biteekebwewo. Alternative budget ekola etya? Abali ku ludda oluvuganya gavumenti batuula wansi ne bagamba nti mu financial year 2026-2027 tulowooza singa ffe tubadde mu buyinza eno budget oba zino ssente ze zisobola okuddukanya eggwanga bwe bagiteekayo ne bagipresentinga mu Parliament gavumenti egitunulamu. Okugeza budget ya alternative government eno eya 2016 2027 yabadde ku trillion ndowooza 7.1. Gavumenti yabadde ku trillion 8.2 point something.
wabula bano bo balowooza nti singa ffe tuli mu buyinza trillioni 7 zimala okukola buli ekyetaagisa mu mwaka guno. Neeri gavumenti egamba ffe ku 8. So ngezaako kusiigira kifaananyi gwagoberera lwaki tubeera ne leader of opposition ajja atya era lwaki tateekeddwa kulondebwa byonna. Oyagala ssebo kuleeta ne DP eyakola endagaano ne NRM eronde leader of opposition. Oyagala kuyimirira oleete Jema erina omubaka omwe eronde leader of sajja mwete muli serious. Anyway, but nsanyukiro wa NRM alina endowooza efaanana bw'etyo, at least oba oyawukanye nnyo ku banno. Nene era dokita olina okubeera omwegendereza. NRM eyagala nnyo abagezi naye teyagala bategeera. Ekyo nakyo olina okubeera ng'okimanyi. Kati akategeerako kyakayina. Naye yagala abagezi teyagala bategeera. Kasita onaalaga nti otegeera tebeerayo bategeevu. Ate si mu bubi ago ge mazima. NRM yesinga abantu abagezi. Kuba buli mugezi emugula mu opposition n'emwezza. Kimu ky'otakola totegeera. Kasita ozuukuka n'otegeera gwe ng'owedde. Away from that side, ndowooza twakusse Bamala. Then gwe otubuulire mu comment section yawo owa NRM n'ono agamba nti wa DP tugattiremukko ku ndowooza zaabwe. Ne nabagamba buli muntu endowooza ekyabugagga kye era abamu tubeewuunya n'obbeewuunya nti oba emitwe gye babeera nagyo gye gisala ekkubo oba bwe baba basala ekkubo bawaanyisa ne bafunayo ku mirala. Tuwe ku Oweekitiibwa Richard Ssebamala. Omukulembeze akulembera NUP bw'asala waafuna omuntu akulembera parliament akulembera ababaka ba parliament aba NUP, it is okay. Omukulembeze akulembera NUP bw'asalawo okulonda omuntu akulembera opposition mu parliament ebyo birala kubanga opposition si NUP ku lwange. Nze nga Ssebamala NUP si opposition, opposition si NUP. Era n'atulaba njagala akitegeere mu mutwe nti opposition mu parliament be bantu bonna abaavuganya NRM nga tebakkiriziganya nayo mu kalulu akawedde ne bayitamu. Opposition si kibiina. Si kibiina. Fenna. Era sifaayo mukulu Ssennyonyi komawo mu kalulu ne muwa akalulu. Oba ntegeerekeka. Sifaayo kuba kalulu nga tukakubye ffe ng'aba opposition abali mu parliament tukuba akalulu ku mukulu agenda otukulembera. Nga aba NRM tebabalonderako. Tebatulonderako aba NRM tetubaagala mu kalulu. Ate aba independent baavuganya NRM. Sirowooza nti baali bavuganye NRM. Baavuganye NRM mu kalulu mwe baali mwalimu ow'NRM. Mwalimu ow'NRM, mwalimu FDC. Ekitegeeza baamuvuganya nga bakkiriziganya naye. Mwalimu ow'FDC. Because that is where the problem is. Baamuvuganya nga bakkiriziganya naye. Nedda. Kwandu abatulaba tubabuzaabuza abantu abakulu. Ffe bantu bakulu ffe abalina obbabuulira ensonga zino. Oyo yinginiya mulamba Richard Ssebamala agambye abantu abakulu be balina okubulira abali abalaba. Naye singa amazima sisuubira nti no buli akula aba mugezi oba anyway enginiya ndowooza tumuleke. Naye enginiya bw'aba mu mutwe gwe ng'alemye okutegeera nti independent abanampawengwa ng'akulaga n'aba independent balina okuparticipatinga mu kulonda wabula oludda oluvuganya gavumenti, then ayinza okubeera Nambooze kye yatugamba useful idiot. Si kigambo si kivumo nedda. Ayinza okubeera ng'akozesebwa ne mukozesebwako either ng'akimanyi oba nga takimanyi naye ng'abamukozesa teyafuna budde bubabuuza naye kye muŋŋamba kino kitegeeza ki? Cause
Tosobola kubeera nga oli musajja mukulu ku myaka gyo ng'ogamba n'aba independent balina okulonda. Ekyokubiri, bwe kiba nga NUP yakwata Joyce baagala Ntwatwa, n'ekwata Abedi Bwanika, n'ekwata Mathias Mpuuga Nsamba ow'ebitaano, ne mugamba nti gwe tukujje kuba komishona nawe tukujje ku kino, aba NRM ne balemerako ne bagaa tebajja kuvaayo. Leero ng'oyagala muteekewo okulonda kube mu paalamenti, oteekeddwa okubeera ng'okozesebwa mu butamanyi oba mu kumanya. Ffenna nga tumanyi paalamenti ekisalawo eba numbers oba ziba numbers. Ffenna nga tukimanyi nti ssente, obuyinza bukyusa ebintu bingi. Oli ayinza n'okuba nga ayagala kulonda Ssennyonyi, but just matter of kukwata ku famire ye oba kunyeenya ku byanfuna ye, asobola okujja n'alonda ky'atayagala. Then abantu nga Sebamala bino tebabirowooza, baagala okulowoozesa ensi nti bagezi, yet they are kale bagezi. Kale, olunaku olwajjo twayogedde ku tweet ebbiri. Emu eyafulumirako obubaka eya Muhoozi Kainerugaba n'endala eriko Muhoozi Kainerugaba. Zonna zirina bulutiiki. Emu ng'ewandiise ng'egamba nti oluvannyuma lwa Kabobina n'embwa ze nga ba Joel Ssennyonyi, nzija eri Katikkiro wa Buganda ne Kabaka. Bwe ziba nga TV zaabwe ne radio tezirekeraawo ku broadcastinga be yayita ba idiot, kakati tweet eyo yakanga nnyo abantu mu kubakanga ne baga Geno, then n'avaayo n'agaa nedda bino bikyamu si yenze. Naye bw'otunuulira omukutu kwe yava guliko Muhoozi Kainerugaba, bw'otunuulira omukutu ogwagamba nti eri fake guliko Muhoozi Kainerugaba, gyonna girina bulutiiki. Kakati njagala twawule wano. Waliwo omuntu ajja n'akugamba nti ekyo si kimanyi, naye nga mazima gali nti amanyi mugenda kiwa attention mu kisome. Twabadde twebuuza lwaki ogamba nti kiri fake n'oleka nga wansi okireseyo tokibisse, fake n'ogiteeka ebbali. Omuntu atayagala bikoleddwa bitambule yandibadde akola bw'ati. Tuwe ku tweet ya Kyagulanyi. Now, waliwo tweet eyo yatambudde olunaku olwajjo nga balaga nti eva kwa Kyagulanyi ng'egamba nti sigenda kukomawo mu Uganda, era agamba nti sina na buzibu ku Muhoozi okuyimirira ng'omukulembeze w'eggwanga erya Uganda. Era okuva n'olwaleero, Kyagulanyi nti agamba okuva n'olwaleero agenda kubakkiririza nnyo Muhoozi, era ebyobufuzi yabitadde abifulumya abivuddemu, buli kimu tukimulekedde. Bobi Wine avuddeyo n'ateekamu n'agamba nti bino bikyamu. Kakati kyenjagala okulaga kye kino, omuntu atakkiriza ki information kitambule bw'aba agamba nti kiri fake oba kikyamu, mucyo mwennyini wakati mwalina okuteeka. So si kuteeka bbali wansi ate wali waggulu esigale ng'etambula. Ate era sizze bagamba nti eri omukulu agimanyi. Okitegedde? Kafeeka ku kalina tuula mu bigambo ebyo by'otayagala bitambule. So kati omukutu gwani ogwo? Wabayo ng'ogamba nti gwa Geno Muhoozi, si gugwe. Sikyo? Si gugwe. Era tuliremu wamu si gugwe. Okutuuka
ebiri ku mukutu biwandiikibwa ku gugwe. Tulife mukutu si gugwe. Omukutu si gugwe. Ate sirabayo nga bye mwawandiise jjo mbu gugwe si gugwe. Si gugwe. Era gwe olaba ng'ebiri ku guno oguli feke tasobola biwandiika si gugwe. Kale gamba si gugwe. Anyway, ate tunaalwawo katuveewo nawo tugende eri Elias Lukwago olunaku olwaleero. Elias Lukwago tetujja kuddamu gye byava, but yawambibwa ne tuddamu omulaba ng'ali mu basement. General Muhoozi nga tuwa ebifaananyi ebibiri ebyali birabika nti ateereddwa either mu kinaabiro oba mu toilet. Bamuleeta ku police of course, ne bamujja ne bamuleeta Makindye mu kooti ne bamusindika e Luzira. E Luzira bannamateeka ne bakola bukubiriro okulaba nga basaba omulamuzi akkirize amuwe bail oba amukkiriza agende mu ddwaliro afune obujjanjabi. Omulamuzi yagaana okumuwa bail wabula n'akkiriza okugenda mu ddwaliro. Era we twogera bino Elias Lukwago ali mu ddwaliro e Mulago wabula ng'agenda mu maaso n'okufuna obujjanjabi nga n'abasirikale ba prison bamwetoolodde kuba musibe. Era abadde wakomezebwawo wabula olw'embeera y'obulamu bwe tasobodde kubeera ng'akomawo. Bamwongeddeyo oba bongeddeyo okulira omusango gwe guno okutuuka ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogujja. Kitegeeza olunaku olwaleero ziri ennaku z'omwezi 3 wabula ennaku 3 bakomewo mu kooti. Akomewo mu kooti. Okusinziira ku munnamateeka we Medad Lubega Sseggona Akali Amaggwa alina obubaka oba oliawo bw'ajja eri abakulu mu kooti. Katusooke tubufune. Tebasobodde kumuleeta kubanga ali Mulago gyafunira obujjanjabi obw'ekikugu. Tubaddeyo era tukkiriziganya nabo nti okumukolako n'okumukebera bikyagenda mu maaso ate ng'omubiri munafu. Era tukkiriziganya n'abamakomera n'abasawo assessment yaabwe egamba nti oba oli awo okutaataaganya omubiri gwe mu mbeera gy'alimu kiyinza okumukosa okusinga n'ekyetufunamu ng'azze mu kooti. So kooti etuwadde okutuuka ku lunaku lwokubiri olwa sabbiiti ejja okusobola okulaba obanga anaaba ali mu mbeera esobola okuleetebwa mu kooti oba nedda, ate ebisigadde tunaabirabira awo. Mwebale kujja mu bungi. Okay, kale ye Medad Lubega Sseggona Akali Amaggwa bw'atyo ng'agenda mu maaso n'okubeera nga atunnyonnyola. Away from Medad ne Elias Lukwago katugende ndowooza tufune General Nalweyiso. General Nalweyiso baana bagende bayisaamu Nalweyiso eggaali awo ebyana tebiri serious. Mu Uganda gwe kagwali serious. Awa General wawa omanga mmere kale nawe genda ogifumba ofuuke General. Efumanga mmere kulowooza lwanka eyo yagituukako atya? Nyabo sebo nawe genda okola ebyo byoyogera byeyakola nawe bagikuwe. Jeno kiwakanamu soko omutwe Nalweyiso. Tosobola kuva wano nga twogedde ku nsonga za Lukwago former mayor yakwatibwa tugamwe mulina mwine ekigambo kyemukozesa ennaku na kya basement kiki kyafandi
just ekyo kigambo bugambo ekikozesebwa naye abantu babeera mu basement kigambo ekikozesebwa naye ndoza Lukwago tali mu kooti ali mu kooti naye yali anoonyanga CDF okumusavinga yalinga anoonya General Muhoozi amusavinge empapula za kooti nti General Muhoozi yayogera ku kyokuhanginga Besigye kati naye nga ate naye alina emisango era ndooza omusango gwamuvunaniddwa wagulabi okusirika kubutalonkoma bano bwino okuwoza bwekunaba kutandise buli muntu ajja kutegeera ono yakola kino okusavinga CDF musango si musango njogedde bwogezi nti yalinga munoonya okumusavinga walaga nti muli mukutyoboola eddembe lyani erya Lukwago munnamateeka awolereza Dr. Besigye omanyi ekigambo ebbanga eddene erimaliddwa nga tusirise nga tukwata nze bwe bagenda okuba enkambi ya Konyi eyo mu Mambuka Sudani gye yali nakugamba nti basangamu kaadi ez'abakulembeze bawana abamu kaadi za Krismasi nga bawano basindikidde Konyi yategeeza nti bali boogerezeganya bamwagaliza nze ekirooze kyange kyali kigamba bakwata bagamba no abantu mubaleke ebyo bye bigenze byonoona ebintu ebinsobola kuva kale mwagala njogere ki Jena abadde yeetadde mu bagenda bwe twagenda najjukira teyaliyo kati oba bamunyumiza nti basangayo Christmas cards naye asasoke ada e Uganda enyuma kubanga kati oba General Naraiso bw'atuula wansi alaba nga byonna ebikolebwa General Muhoozi bituufu gwoba olaba byonna bituufu nze siina buzibu nakukwata Lukwago era siina buzibu nakukwata muntu yenna alina musango obuzibu bwe nnina buli bumu kwe kukeera ku makya CDF n'awandiika nti gwe ngenda kukukwata lwaki onjogerako bwoti kubanga Kirikirya yagamba mbweyagala kunsavinga mpapula ngenda kukusiba kitegeeza Lukwago ekimusibya kusavinga CDF mpapula si bino ebyekijega era CDF akozesa obuyinza bwe anyway si bubwe akozesa obuyinza obumenya ssemateeka okukola byonna byakola mu Uganda kufomingawo bibiina bya bufuzi ojja kuŋŋamba Patriotic League si kibiina kya bya bufuzi naye gwe wenna ayinza okiŋŋamba gwe mujega asooka in fact oli fara oba si kyo tolya mmere eyokya ate kyabulabe ku bulamu bwo kitegeeza tolowooza bulungi gwe wenna agamba nti Patriotic League PLU si kibiina kya bya bufuzi you a fool. Naraiso mu Uganda temuli basement anyway kyeka teziriimu tuveeyo tweyongereyo retired Colonel Kifeefe Kizza Besigye Warren olunaku olwayo naye aleeteddwa mu kooti naye nga munnyogovu olw'ensonga omusango gwe gwatandika gulina bannamateeka abasoba 47 okuva wano ewaka n'emitala w'amayanja abaali bava e Bulaaya baali bakulembeddwamu Senior Counsel Martha Karua okuva munda mu ggwanga erya Kenya oyo yabadde azze kugwa Lukwago ne bamugamba toddanga e Uganda CDF yamugambye sikulaba nga ng'olinnye ekigere mu Uganda naye kiyakoze yagambye yabadde ku Citizen TV ndowooza nabadde mulaba n'agamba nja kuddayo bamubuuza otya nga Museveni afudde so baga atakulekera tomulekera ennyanja ekutta omira oba nnyanja wakirimirako ekikopo ekutte naye ng'ogirazeeko kakati Martha Karua Museveni bw'anaavaawo nja kudda e Uganda
ate kitegeerekeka kubanga tuli bantu tetuli bayimoto sikyo gamba nti amiina. So Erias Dr. Besigye yennyamidde olw'obutabo kwa bannamateeka be bombiriri. Martha Karua yagobeddwa mu Uganda obutaddamu nno kulinnyamu kigere. Erias Lukwago yasibiddwa ate nga n'ekimbe kiri mu balambirizi. Besigye ayogedde era kkooti emugambye nti ojja kudda omwezi ogujja nga 3. Lukwago akomawo nga 2, Besigye akomawo nga 3. Omwezi gwe gumu soke tufune Besigye nga yemulugunya mu kkooti. Yes, I'm not concerned that our bail application has been fixed for hearing before we resolve the question of how we are represented, which is the matter that I think Council was referring to. As you realize, very many of our members are not here, and we cannot proceed in their absence, which is the subject that needs to be resolved. It's the subject of an application that is before court that I think needs to be resolved before the date for hearing the application. We have given the date for hearing, the issue will come, and let us now go to the date of I know the senior's application number 227 of 2026. Can you retire Dr. Kiza Besigye and Yvette Dotare versus General Muhoozi Kainerugaba and Peter Ahimbisi. Kale, byebyo biva side zeeyo